Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Ekituyamba tufuna security buli lwakujjako ebyobugagga oba ne security tema dandi bagala always kubanga tolina kyolina tuli ku show nkuwaliriza nenkubaza okubanga otwegaseko gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala lunaku lwa mukaaga njagala okubeebaza abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo twasemba tuli mu Easter ng'egenda kutuuka tukomyewo nga Easter ewedde amasavu gakendedde kati abasiraamu nga muudu yaabwe ya yidi neŋŋamba alhamdulillah kansubire nti bitambula bulungi abali mu bitundu bya Uganda abali wabweru wa Uganda mwebali nnyo buli lwa mukaaga tubeera ne musawo Aida Nasolo okuva mu Wandegeya Imaging Center ono mukugu mu kujjanjaba naddala nga asoose n'akebera buli lwoba ng'olina obulwadde bw'otategeera nga buli mu mubiri nga bwetaaga keberwa ebyuma bino wammanga X-ray scan wano mu Uganda noonya gye bayita Wandegeya Imaging Center bw'obanga oli mu Uganda nga bagambye nti weetaaga obujjanjabi X-ray oba scan noonya Wandegeya Imaging Center bw'otuuka ku Wandegeya Imaging Center noonya omukazi mumpimpi muddugavu bamuyita Aida Nasolo ebisigadde bimulekere mugaye nti baŋŋambye neetaaga sikani neetaaga X-ray bino badde mu ddwaliro emulago bagambye genda ku sikani genda ku X-ray gende wa musawo Aida Nasolo ajja kuwaliza ati omanye ki ekikuluma ojjanja bikyotegeera ndi naye ate nga takomaawo mukubu nnyo mu ndwadde zaffe ziri ez'amasanyu omanyi nti waki wassanyu omusajja ng'okubanga okubatalatiimu tugenda tufuna bistress ebyenfuna bistress bya famire bistress byaki ogenda okulaba yatambulanga eddakiika 3 ananga otandise okukka mu 10 n'owulira amaanyi nga gakugomanyi kati abasingaga nti 10 guli bulungi naye bw'obanga obadde mu 3 n'owulira ng'okkakkanyeeko mu 2 owulira nga naye oba okyali bulungi oba okyali bulungi naye nga jjukira abadde mu 3 oba omukyala gwenkereddeko leera ngambye ndi mu kisiibo naye nnyamba oyogereko ne bba wange ejjanjabe mu kino ekisiibo tetuli bawoowe teri agenda okudda naye njagala ave mu kisiibo nga buuza ala yafa balungi tuli basanyufu nnyo ogulekeyo mu Easter kati tugenda mu Yidi kwegamba njagala ogende mu kuyidi nga oli mulamu bulungi wafuna omusawo just wetaaga airtime okukuba essimu okuva mu kibuga paka Wandegeya otambula nawe ebigere so tubaaniriza nnyo ku shene yaffe ennungi nga tukyayongera okubasomesa kufuna pen n'olupapula bwe tuli malire okusomesa ng'ekitabo kyojjuzza tukyasaana na ddwaliro ogenda bugenzi page namba basomesa ku kino kati ekitegeeza ngwa wano baabitandika dda omuntu atugoberera waliwo omwami ali Scotland yagambye nze byonjigiriza sinafuuka musawo bwe ndaba oli ayogera ku lwadde mugamba ggwe polycystic ovarian syndrome bwe ndaba omwami ayogera omugamba ggwe olina penile problem student ina student yaffe abatudde dda bambi mwe bali kutwagala njagala okwebaza abantu okutukkiririzaamu Mr. Lugonvu abantu bakukkiririzaamu nakulaba ku sheeyo bambi omwami oyo mwagala bambi naye musawo naawe nenkukkiririzaamu because omuntu bweyeesitulira najja Wandegeya nga yakulaba ow'omuntu okitegeera akukkiririzaamu eyo trust kintu kinene nnyo nnyo era kati fe abasawo tulina okusoomoozebwa obwesiga omuntu bw'akutaddemu olina okuyiwawo nnyo omubiri okulaba nga okuuma ki
obwesigo obwo jukira field yaffe erimu abafere erimu abatakola ebitali bituufu naye kati gwe omuntu akutaddemu obwesigo olina omulaga nti obulamu bwo buno kya muwendo. Bami njagala okubeebaza batukkiririzaamu n'abange bwe tusomesa abigoberera na omunalagirira ne munne mulimu asinziira eyo. Nina omukyala gwenda ku Lugonvuzi Show genda oyogereko naye omuntu atakutaddemu obwesige. Bambi nze ndi musanyufu nnyo era mbasiimira ddala olw'okutussaamu obwesige olw'okunzisaamu obwesige. Omu atuukawo n'agamba bwe simulaba nzizeeyo ngenze n'agaana ekitegeeza alina omuntu gwe yakkiririzaamu already. Bagamba no oyo aliwo naye yebisoma ebintu abitege nti bwe ndaba ddala nga siggwa nkozeeko sijja kutereera. That is trust. Era njagala okusuubiza misalo g'obwo ngenda gikuuma eyo tokyuka obwesige bw'abantu nyongera okubayirawo omubiri nyankubuulira ekituufu osobole okuyambibwa. Leero tuli luddawa? Leero tukyali ku secondary infertility ebiviirako abakyala eyazaalako oba yafunako olubuto okulemererwa okuddamu okufuna olubuto oba okuddamu okuzaala. Okulema okuddamu okufuna olubuto oba okulema okuddamu okuzaala olubuto. Yes, kitwagamba yes, failure to carry pregnancy to term. Oyinza obba ozifune togenda tubulira nti ozifuna ne zivaamu tulinze omwana tutegere nti okola ki. Era omwami wamu yaŋŋambye musawo ndi mu kisiibo nina haki yange era nayo simpoowe naye bwe tuba mu kisiibo muleeta omwana yaganye okunzaalira tayagala bwagazi namusanga n'omwana mulisiza emmere akuza ali mu senior 3 tanzaalira mbadde naye emyaka 5 namugamba nga tonnaba nti ate mukyala wange oli omukulu yazaala okitegedde nti omukyala we omukulu onjogerera ali lubuto ekitegeeza obuzibu si bwange si bwa mwami ono omukyala ono nakwadde namusanga n'omwana lwaki tazzaako either tayagala oba ayina ekikyamu. Nemugamba nno tomunenya ayina ekikyamu wabanga mukyala akwagala there must be a problem gye yafuna mu makkati awo ojja muleeta tomukebere tulabe enseke wanna baano oba amagi tugenda kwogera ku magi olwaleero kyewedde yali naye tufuukidde wagamba mukwano gwaffe oyo tumumanyi gwe wayogerako yafuna omwana kati omwana abuze nti yafuna omwana kati omwana abuze. Twayogera ku mukwano gwaffe eyazaalako omwana naye kati anoonyeza omwana omulala agaanye naye ng'ajjamuko ku mbuto nga kati nga bagamba mbuna ki omukwano gwaffe oyo tumumanyi nabo balina gwe bamanyi wali omulema tofunyizaawo alowooza buli kaseera oyogera ku ye oyogera edda bagambani tujja kwogera ku mpewo bali mulina mu comment mulina linnya lirimu lyokka ngaga nti yezi wakankulangamu linnya lirimu lyokka linnya buli omu lyaleeta nti bakuli linnya liri ali ludda wali mu Uganda wano ali mu Uganda wano nja mukebera asoosa nyukutaki leka asoosa nyukuta mwejangamu embuto yali nti yazaalayo omwana naye kati omwana abuze amunoonyeza wane y'omwana agaanye. Mukama alinzemu waka gift osobola n'okuwa abalongo ajja kuwa omwana omutume gift oba mira. Nina omukyala wa myaka 46 tazaalangako mwana era anoonyezza omwana paka ng'afumiddwa basajja nga 7 webagenda kati yali tamanyi kizibu n'agendako ne ku kyeyo nga yeekyaye n'akomawo naye Katonda yamaze n'amuwa omwana ayiributo lwa myezi eno. Obuzibu bwabadde buzibu ki? Yalina obuzibu ne n'abaana nga structure problems twayogerako okusooka endometrium ye teyeforminga bulungi wamu n'amagi ebitambulira wamu ng'amagi ge tegakula naye ate yana missing periods okumala emyezi egi 3-4 naye nga basajja bagoba bugobi naye Katonda yamuviire ku 46 years 46 years obuto wa myezi ena agenda zaala mwana we asirike bwaweza omunana genda bakulongoosa sikulwa ekyo kyamagere bakajjemu nga bukyali 46 years nga tozaalangako okimanyi kati yaŋŋamba ekyoba onnyamba tombuza taata w'omwana bindekere kubanga saagala kumanya sigenda kusaba school fees kasita nafunye enkwanso bonvune bwobanga ki naye nga nina bubeezi mwana ng'alina musaayi gwa lugonvu kimala gye tugenda mu maaso eyo tugenda mba tufukamira nze njagala okugamba bakyala kera ku makya ofukamira ogamba ebbaawo webala kumpa ku tusipaamu
webale kumba kutu spam yesebo tugenda nga tu spam twakulajanira abasajja bakyalabika ate oyinza tolina kyeweepangamu omukazi kankubu tugenda tuuka ekiseera era ngamba omukyala fukamira lumu ogamba ebbaawo webale kumpa kutu spam webale just nti ate mukwano kiki nenzaala omwana asooka nenzaala wokubiri kutu spam oba oyagala okumanya ekyo gende mulago olamuze ebbeeyi ya spam olamuze bulamuza tibanna epakeji ya spam yammeka bazitunda mu fertility center nga bazikuwa nga tomanyi nannyinizo mulimu ba spam donors ogenda n'oziwaayo ne bazitereka sika spam zibeera live kasita ozikuletinga comfortable environment zibeeramu nga zitambula gwe wojja bakutolerako ne kati omwana abawa kikaaki toba tomanyi olaba bakuwa kyodomero n'omuzaala nga Munnakenya n'omuzaala nga weggula ogenda okukazaala nka black odongo pinyi yes nga yegwenda makula abakyala balibadde mwebaza abaami bamu webale kumpa kutu spam twoto kwegamba niba batuteekamu bwati webale tuteekamu munyweze sikulwako tugende ebbali sikuba tuteeka ebbali nolimera because abasajja bakyamalika ebbali abasajja gyebali gyebali withdraw abasajja bagikozesa family planning naye it is usually dependent waliwo yangamba njogere ku family planning naye sijja gyogerako eriko ensonga zaayo sijja gyogerako nja kwogera nnyo ku nakyo leero tuli ku magi tugenda kwogera ku nsonga ezitawaanya amagi ne ziremesa amagi okujja okusisinkana enkwanso okufoominga zygote katugambe zino ze spams baziteeka wano mu vagina eno ye fallopian tube gyetwayogerako last time that is where fertilization takes place kati amagi go nga g'ekisawo ky'amagi nikyo kirina parts naye tetuzeetaaga kino this is the ovary tetuzeetaaga gwe kyolina omumanya nti omukyala yenna alina okubeera n'amagi amagi gabeeramu eno format gabeera mu cycle obutegeere kati tugambe wova mu period kitwala ennaku 10 eggi okukula eno mu ovary mu nnaku 10 ezo nabaana eba yeetegeka nabaana erina phases eba yeetegeka kyetuyita early proliferative phase erina late proliferative phase kati late proliferative phase ku lunaku olusooka paka ku lunaku olw'ekkumi nabaana eno eba yeetegese ng'ezimbye nabaana eba yeetegeka nga nejja eno likola ki likula kati mu secretory phase mu ovulation ova mu late proliferative phase tudda mu ovulation kitegeeza eggi ekkulu livaayo mu ovary ne lijja mu tube okulinda sperm evudde eno for fertilization kati tugenda kwogera biki ebiyinza okulemesa omukyala okukuza amagi tugenda kwogera ku biki ebiyinza okulemesa anti abakyala bagamba nnyo amagi bagasembeza ovary weeri tevaawo nga bw'ogiraba bweti bweri n'amagi bwe gatwekakola ki bwe gabeeramu kati obuzibu bwe bugenda okujja condition esooka gye twayita polycystic ovarian syndrome zijukizaako polycystic ovarian syndrome. Polycystic kitegeeza poly means multiple cystic bwe buno obugi kabeera cystic ku scan kabeeramu amazzi ago kyetuyita cystic lye G the egg ovarian ye ovary then syndrome is a collection of signs and symptoms kitegeeza omukyalo ono agenda kuba n'amagi nga gali bwe gati poly there are multiple mangi cystic in the ovary kati agenda kubulwamu ejje erimu erisikulumye kuganne waagwo okukola omwana omukyalo ono engeri gy'anaabulwako eggi erikuze ekitegeeza nennabaana eno egenda kuba tegenze mu phases zetukoze eki zenjogeddeko era mukyalo ono eggi we linaagaana okukula tagenda genda mu period afune kye tuyita amenorrhea misty period eririze naye terikuze
ate lize terigira ddala tugambye amagi ge gali multiple amagi mangi nnyo actually ku scan ogamba the ovary is enlarged with the multiple small follicles buno obugi polycystic nti bungi butono oyinza obubalanga bulinga 10 bw'oba n'amagi amangi omukazi kyabulabe anti amagi nkulaze face gye gabeeramu okay gajjira mu cycle mubaamu ekkulu buli mwezi naye gw'oyinamu kati gw'oyina kiringa ng'omuyembe okumulisa ng'omulisiza obuntu bunnyonnyo ne bwena ne bukunkumuka nga tofunyeemu muyembe ogubaze kati gwe wafunye obuyembe bungi the eggs the follicles naye mu buno obuyembe obungi obuliddwamu okufuna ekigi ekinene ekikula ekigenda ovaamu omwana jjukira omwana okufoominga eggi lino the ovary the follicle erina okukula bwetuka ku lunaku olw'12 neeyabika neeta enjuba okujja wano mu luseke oba ntegeerekese bulungi nti lino eggi bwe likula olaba ng'eggi ly'enkoko bwe likula lituuka ku size 2.5 to 3 centimeters lyabika ne liyabya enjuba eri efulumamu muno nerekayo eno ekisosonkole eno mu ovary wasigala kisosonkole enjuba n'efulumamu nejja negenda mu luseke kati eno enjuba yegenda okwegatta ne sperm okukola omwana kati wa polycystic ovarian syndrome olw'amagi gano amangi gaalina agenda kubulwako erikula kati amagi we ganaagaana okula n'abaana eno egenda bba tegenda mu phases nayogeddeko tulina early proliferative phase late proliferative ovulation tugenda tuuka obudde ovulation ye nga talinaayo gikkulu wabula obugi bwalina bungi nnyo mulemedde okuvaamu omwana era syndrome kitegeeza signs and symptoms esooka sign amenorrhea agenda missing a period alowooze ndi lubuto ate nga tali olwaki eggi teryavuddeyo nennabaana eno teyafoominze the endometrium teyakuze akawubi kano akayiika ng'ogenda mu period tekafoominze kusobola kulinda giriva eno agenda kufuna ekirala kye tuyita hirsutism y'omukyala alina ebyoya ku matama oyinza omera ebyoya ku lubuto n'omera ebyoya mu kifuba n'omera ebyoya wano okugamba ng'olinga omusajja kitegeeza ki ekyo omukyala ono aba ne increased levels of testosterone hormone y'abaami hormone y'abaami eno abakyala abamu tulina ku ka percentage naye kali wansi kati gwe omukyala alina hormone y'abaami nga nnyingi kigenda kulemesa eno hormone y'abaami egenda kujja ebikka obukyala bwo obeere ng'omwami gye twagerako omukyala aba n'eddoboozi eddene ng'omukyala aba n'embaso nga wagamba nja kukuba ekikonde odduka buddusi kyakula sajja yakula kisajja omukyala aba n'entumbu nga newagira nga ku butonde butaliko kakeekabulako kitegedde bulungi ate abamu bagenda neyefuulira ddala ng'abaami n'asala n'enviiri abamu beefuula nga batomboy agenda okulaba alina eddoboozi alina mmaso ng'entumbwe muganda wange tosobola giramu wadde kano era naye nabo bafuna abasajja kumanyira abasajja buli omu yamutondaga mwami owuwe omusanga entumbwe yasiba eddoboozi ddene alina ekirevu omusajja n'agamba no gwendute mugagga mukazi anti edda batugamba nga osanga omukazi alina ebirevu zibaseena naye walugonvuso akimanyi bulungi omwange waba n'ekirevu alina polycystic ovarian syndrome era ogenda okulaba nga nesinga period ogenda okulaba ng'olubuto mulunoonyereza omwaka mulamba temukomba lwakuba aba n'emikisa mu mwaka ayinza olwalamu emirundi 3 oba 4 ate egyo mikisa anti ayinza okukwasaya akagi ne kakula kati era bw'omala okiraba you have to put all your focus ku magi gano asobole era mumukuba empiso za follicle stimulating hormone nti okusitula hormone afune ku hormone y'abakyala naye amagi ge gakule kubanga alina ovary naye tegakula okitegedde bulungi tudingana olw'omukago olujja ku nsonga zezimu nga tukyatunulira lwaki abantu bangi afuna olubuto n'azaala omwana omu babiri
ate agenda okuddamu okunoonya olubuto olulala mu bigaana. Tutandikirawo. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba. Kikole nga Lugonvu.